Olunaku lw'eggulo emmotoka ekika kya drone ennamba UBK 456W eyabaddemu ekikuubo ekyefaananiza ekya takisi yalabiddwako ku kkooti ya Buganda Road ng'eriko omuntu gwekwata nga babadde bagitambuliramu babadde mu ngoye za bulijjo. Ekikolwa kino kiwanisizza abavuzi ba takisi mu ggwanga emitima nti omulimu gw'okusaabaza abantu gulabika kati guli mu lusuubo. Emmotoka eyo eri emu ya takisi nga bwe nkugamba naye kati kireeta abasaabaze be tutwala nange nga sempijja okutandika okundaba nga mbona baga manyi ekyo oba yali ono. Twandibadde tusaba nti olw'okutatiisa abantu kulinnya mmotoka zaffe bakozese emmotoka zitali lebu nga bwe babadde bakola. Muhammad Sempijja omukulembeze mu ppaka ya Namayiba wano mu Kampala agamba nti abantu bagenda kubajjamu obwesige era bangi tebagenda kuddamu kubakomboozi ze banyumya nga bali mu mmotoka zaabwe za takisi. Kati abasaabaze bano olumu n'ebintu bye baali badde boogera nga oli talekaamu oba nga yeemalayo oba nga banyumya ebyabwe bajja kutandika okubeera nga oli bwatula mu mmotoka ya takisi aba alowooza ono driva avuga oba kondakita oba n'abalala abalimu bayinza oba balina ebyabwe banoonya nga bifudde basaabaze. Moses Birungi omwogezi w'ekibiina ekitabavuzi ba takisi mu ggwanga Kiwutofu agamba nti basalawo okuteeka ekikuubo kino ku takisi okusobola okwawula emmotoka ezisaabaza abantu saakunoza obwannannyini. Takisi fe twakireeta nekikubuza gavumenti n'ekigula naye twakireeta okwawula emmotoka zaffe zikola omulimu gwa takisi n'ezitali za takisi. Ono ayongerako nti bo ng'abavuzi ba takisi bapangisibwa era kyandibanga eyabadde mu mmotoka eyo bapangisiza mupangise okukola emirimu. Wano wasinzidde n'akubira omulanga abavuzi ba takisi okusookanga okumanya emirimu gye bagenda okukola singa babeera bapangisiddwa. Kisooka kumanya abakupangisiza bakutwala lufuki. Ekyokubiri ogenda kukola mulimu ki? Ogenda kutwala bantu ki? Kubanga tipikali emmotoka ezaffe zisaabaza bantu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango agamba tewali tteeka ligaana bitongole bya kwerinda kukozesa mmotoka yonna mu bikwekweto. Tewali amateeka etugaana okukola mmotoka eyo gye twakozesa jjo. Oba waliwo alina amateeka gagamba nti temukozesa mmotoka eyo, mateeka gano galiwa eri wano bweti ne bweti atuleetere tulabe. Ono era agamba nti balina bambega wonna mu takisi bodaboda mu maduuka n'ewalala ng'emmotoka eyo yabadde ku mirimu. Tulina mmotoka nyingi eri mu batakisi eyo bekola nga takisi nga special hire nga za bulijjo eyo gisinzira ku bitongole eri mukola ki mugikozesa. Munnamateeka George Musisi agamba nti kikyamu ebitongole by'ebyokwerinda okukwatira abantu mu kkooti oba mu luggya lwa kkooti kubanga kino kimalawo eddembe ly'obuntu n'obwenkanya mu mateeka. Kkooti esabula ssemateeka yakivumirira dda, Ssaabalamuzi kivumirira dda ekyokukwatira abantu mu luggya oba munda mu kkooti. Kkooti kitegeeza n'oluggya we lukoma wonna wonna ebeera kkooti, court premises eba kkooti era ekyo kyakivundulwa dda 2:5 mu musango gwa Losade. N'olwekyo ekikola kino ekyakoleddwa n'abakuumaddembe okujja mu kkooti munda olw'okuba nga baagala okulimisa oli waliwo engeri nnyingi nnyo abakuumaddembe gye basobola okufunamu abantu. Ono era ayongerako nti kino singa kigenda bwe kiti ng'abantu abali mu ngoye eza bulijjo bakozesa emmotoka nga takisi okukwata abantu kyakwongera ku bungi bw'obumenyi bw'amateeka. Kisobolera ddala okuleeta ng'ojja kuba nakigwanyiza ababbi n'abawamba abantu abamenyi b'amateeka kyere nga basobola okukola ekikolwa ekyo kinya nampindi ne CPS n'abakusirikale abakuuma CPS nkimanyi bamanyi kati nti enkola ng'olaba drone n'abantu abalimu nga tebali mu leeya baba bakuuma ddembe kitegeeza ababbi bonna basobola okukozesa akakisakana bawamba abantu. N'olwekyo nze ndowooza nti ekintu ekyawula okukwata omuntu kibayita arrest n'okuwamba. Arrest okukwata kulambikiddwa mu mateeka biki ebigobererwa. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika. Bwe tukyusa obuufu abakozi ba KCCA abalongoosa